Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fakati tukyali ku mixed exercise ekigamba kitya kyaba kigamba nti baliddaraka kino twagambye nti Allahu fasawwahunna min adh-dhalimina baliddaraka awe twakomye لعناهم فتلقى سماعون أكالون جنات والذاريات قل اللهم kati olaba eno kasira eri ku kigambo qulye ereetera laamu zino ebbiri okukogga ne ziba nga ziri light noga la eno kasira yekikola kitegedde era okuva olwayo kiyige nti buli erinnya lya Allah we likulemberwa kasira laamu zino zijja ntono nga ozaatula nga tuzaatula nga dad kitegedde wabula ogamba la nga ero la quli la nga Allah bega nti bismillah so si bismillah kati ekisomesa nti bismillah ekiga nti la lwasonga ya kasra eri kuki ku mim emabega ku mi bismillah so si bismillah okitegedde katuga nti qulillahumma lillahi okiraba so si lillahi si lillah ne lila lillahi falillah so si falillahi neda falillahi hatta استجد بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة tubajukiza program yaffe ey'okugula sound card ne laptop ennungi twagala kukola graphics ono wa Quran insha Allah tabaraka taala tusomesa abantu Quran tueditinge zino video ebere nnungi so omuntu yenna ali yagala empeera yagala ejjana okutuyamba ku enamba zaffe kweziri ku bio 0784165480 ne 0703545745 ezi namba zaffe amanya Muhammad Matov. barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.